Enteekateeka ez'okukuza olunaku lwa Tarehe Sita ezigenda okubumbujjira wano ku kisaawe kya Maluku ekisangibwa mu Mbale City zigenda mu maaso era ng'ebintu eby'enjawulo birikolebwa omuli okutereeza weema, obutebe ssaako n'ebintu ebirala eby'enjawulo ebineeyambisibwa mu lunaku lw'enkya. Buli mwaka tulondamu ekitundu kimu we tugenda ne tuteeka essira ne tukolera ebintu by'enjawulo. Olunaku lwe tujjukira ffe nga UPDF wamu ne Ministry of Defence, olunaku amagye gaffe ge tulina kati aga UPDF bwe gaatandikawo olutalo abangi lwe tumanyi nga the liberation struggle. Ekitundu kino eky'Embale kya byafaayo nnyo mu lutalo lwa NRA era nga wano we tuli mu Maluku wennyini President Museveni we yayitira ku lugwanyu okuttibwa abasirikale ba Idi Amin abaali bamulinnya akagere ne gurupu ye. Waliwo ennyumba emu eri wano Maluku bagiyita namba 49 Maluku nga January 73 nga kati President Museveni bwe yali akyagezaako okukola obufubo obwanasobola okugyamu ekyamaanyi nga bakyakolera wansi w'ekibinja ekiyitibwa Foronasa. Waliwo ennyumba wano y'omugenzi Mawombe Mukwana. President Museveni oyo yawonera kumpi nnyo okufa naye banne babiri tebasobola okuwona. Waliwo omu yayitwanga Martin Mwesiga, omulala Munkumpima Kazimoto. Babakubirawo amasasi naye n'asobola okuwona. Twatugenda kutina ne plan twatugenda kuzimba ennyumba emabega wano naye ne batugamba ennyumba bajagaza ya kijjukizo baagala gikola mu monument. Yinza kuba na buyinza omuntu wabeera n'etuusi ate nga tomuyinaako kibi kwegamba siraba lwaki bwambanyi wanaaba ajagala gatuteesanga agitwala. President Yoweri Museveni agenda kudda mu kifo kino eky'Amaluku olunaku lw'enkya ng'omugenyi omukulu ku mukolo era nga bangi ku abo abeenyigira mu lutalo ssaako n'abo abayambyeko mu nkulakulana y'eggwanga bagenda kusiimibwa mu ngeri ez'enjawulo. Security for a modern Uganda tusinziira ku ekyo okulaba nti waliwo abantu bingi be bakoze omugezaako okukyusa embeera mu byokwerinda ate tusobole okufuna enkulaakulana ey'eggwanga. Nze Aaron Mukama wano Mbale.